kiro amenvu ku streets ekiro ekyo kintu si kirungi nga wogambye abamu bano oluusi batumiwa bakyali baana bato batambula distances mpanvu nnyo omwana avudde walukuba n'ajja mu town wano atunda amenvu paka saawa 3 nnyo gw'ekiro ekyo kintu si kirungi kyandibadde kirungi omwana waabeera wakutunda abeere kumpi n'ewakaawo waali abazadde nabo nga bakola kye bamumonitaringa naye so si kumutambuza distance oti yeeyo era tuli kugamba abazadde baffe nti banaffe batandika okukola ki okubeera abantu bavunaanyizibwa bakuze abaana mu bulungi balegere abaana okukola emirimu n'ate emirimu giri egitabakosa oba egitabateeka mu situation y'okuba nti bali kukemebwa kiba kintu kikyamu nnyo n'olwekyo bino byogamba nti tonaba kulabanga ku mupoliisi nga avuddeyo n'akwata naye nalabako abaana oti be bano we tubeera tubasanze okubakwata is not a solution naye tubagamba nti awo obudde bubayiseeko n'ekifo kye mulimu essaawa zino temuteekeddwa okuba nga mukola ki mubeera mu budeeka because abaana bali 2 3 4 ono bakwata bakolere ki tekigasa afande yesebo bodaboda license tikuvuga abantu bameka omu manje omu pikipiki eyo yakolewa nga capacity yayo eteekwedde okuba nti esitula omusaabazi zivuga bameka bodaboda vugibwa omuvuzi omu zisitula abantu bameka eteekwedde okuba esitula omuntu ogwo mutawoni muno n'osula okutuuka wano zisitula abantu bameka bodaboda eteekwedde okuba nga esitula omuntu omu kwegamba waliwo bali abagenda ne bakola ensobi n'ateekako abasaabazi 2 3 kyeba olaba nti traffic police yaffe esiba ku nguudo ng'egamba abantu abo nti gwe wokolawo oti obeera okoze ensobi abamu ku abo bava waki EPS element kyabuwaze si kyabuwaze element kwegamba element eno abantu abasinga obungi bagenda ne beerabira okumanya omugaso gwayo balowooza nti omuntu okuba nga ayambadde helmet ateekwedde okuba akakiddwa naye helmet eno kwegamba kiyamba gwe kennyini ajambadde okumakinga sure nti wobeera oyambadde helmet kikutaasa mu bintu bingi nnyo oyinza okuba ovuga akawuka ne kabeere ne kagala okugwa mu liiso helmet ejja okutaasa n'olundi tomanya wayinza okubeerawo oba ene foreign body ng'eri kujja mu maaso go helmet eno ekola ki ekutaasa naye kintu ekirala n'obeera oba oluusi ovuga n'otamanya n'obeera ng'ovuze mu ngeri oti yeri omuntu yenayena gy'aba tayagadde ne kibeera nti oluusi oguudo oba kiki eno helmet eba ekutaasa ki omutwe okuba nga tegukosebwa